Muhoozi kainerugaba akyagenda maaso n'enteekateeka ez'okutambula ng'alambula ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga era n'olunaku olwaleero bannalukunjiri balina bingi bye bamusabye naye tumwebaze katukuwa omwaganya omulabi w'amawulire gaffe ag'Omunnyo live yeetaaga okuwulira ku ddoboozi lyo n'okwongera okumanya kiki ddala ekigenda mu maaso mu bitundu by'eyo. Abantu essanyu ndaba balina lyamu okiwagonja. Tandikirawo. Okay, neyanze ge abatulaba ku Soul TV tuli E'Kabaale mu kitundu kye bayita Kyonyo era ng'olunaku olw'enkya kisuubirwa okuva mu nsonda ennekusifu nti General Muhoozi agenda kusula mu bitundu eby'ekigezi E'Kabaale era nga wano woolabira bwe tuli katundu kano abantu bagenda maaso n'okubanga balwanira t-shirts za General Muhoozi era nga omukulu Barambargahale agenda maaso n'okubanga azigaba naye ng'ekikonde ekiri wano yeno embeera gye mulabawo ekimu ku bigenda okubanga bireeta General Muhoozi mu kitundu kino kwe kubanga asobola okuba awuliriza ensonga zaabwe agenda kubanga agulawo ekifo abagenda okubanga wazimbibwa akatale ke bagenda okutuuma Kagame Museveni Market kagenda kubanga kabeeramu abantu okuva e Rwanda ne Uganda ke bagenda okubanga basubulamu. Njagala kufunako ku Barambargahale sobola okubanga afuna ku nteekateeka bwe zigenda okubeera olunaku olw'enkya munzikirize ndwane sobola okubanga nfuna Barambargahale asobola okubanga atubulira ku nsonga so munzikirize kanfune lwakulwana munzikirize tulwane asobola okubanga tufuna Barambargahale. Mukama wange nkujje mu kikonde soko tubulire ku nteekateeka z'olunaku olw'enkya n'olunaku olwokusatu. Enkya tusuubira omugenyi waffe omukulu mukwano gwaffe Pulezident yaddako General Muhoozi okutuuka mu kibuga kya Kabaale ku ssaawa 6 ku ssaawa 8 tujja kgenda okutongoza eryato eryambulensi lyateeseemu omukono okulaba nti Lake Bunyonyi efuna eryato. Ku ssaawa 10 tujja kgenda mu kisaawe mu mupiira ogutegekedda nga gw'abantu bwe tunava mu mupiira twolekere street jam mu kibuga Kabaale. So enkya lw'abavubuka oluddako lw'abakulu abakadde n'abato kubanga tujja kubeera n'okusaba tujja keera ku makya okusimba ejjinja we bagenda ozimba akatale k'abantu abakolera ku booda ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ku ssaawa 5 tujja kwolekera ekibuga Kabaale okulaba nti twetaba mu kusaba okw'enjawulo okutegekeddwa bannaddiini ab'enjawulo okuli n'omusumba Pastor Bujingo n'abasumba ne babishopu b'amadiini amalala abagenda okubeerayo. Then ku ssaawa nga 7 tujja kuba tumaze omukulu ajja kugabula abantu be ekyemisana. Bwe tumala okulya ekyemisana zijja kuba zidde okunywa. Tuleese abayimbi okuva e Rwanda abayimba ennyimba z'e Rwanda ez'eddiini n'abayimba ennyimba eza bulijjo n'abayimba ennyimba ez'abagubeddalu n'abayimba ennyimba za buli muntu gw'omanyi ku nsi. So tubayita mwenna abantu abali e Kampala abalaba Soul TV abali mu bitundu by'eggwanga mwenna okujja okwetaba mu mukolo guno ate nga bwe mbabuulidde Muhoozi ye azenga amala ebizibu by'abantu azenga dokita w'abantu kati njala babulira abantu beno nti balina ebizibu tebalina n'abantu babafaako. So ngenda kusaba ono omwami abeeko ne kyayogera sembera wano ababulira ebizibu ebibaluma ku kitebo ne bizibu ki ebiryo mu kicweka kyanyu kugira ngu General Muhoozi kalije ne muza kubimugambira ichamani munonga ne tushaba yongera hiraka ichamani munonga twandishaba banza n'amazina gano bakweto amazina anyongere javani kuna magwaro gitu nitigamanga ga government nozo mwigwariro kushaba mubazi oshanga batine buyambi oshanga umuntu utari kugira hano twine yigwariro itwetaga ambulance ambulance yo kuyamba abagwire omukazi wenda yatungenda kuza kukira kweta za pichi umwe nashishikarira nki apichi tushabe motoka tushatongera mizi kushaba mizi tongera amashangarazi n'inkuto zitu kuzitereza ebyo ndibwa binanyine ekisembayo ankobara nga omukyalo omujasiden tuddeyo mawulire nyabo nibuzibu kye biri mu kicweka ekyo kimukujja mu General kalije mugambire ebizibu turenda mutuyambe abana bitu b'amashomero kubaraza ishomero bababinga ngo barende je combeko kandi turamanya ngo bujunazi no bwa government konka abana bitu baryo umuka baburirwo butoro kandi barasiya abahingire kandi bino bujunani bwo kuzayishomero bakababinga. Amazina gano bakweto Oritiriza shiro ku Rugaconyo.
Okay, toyanze gatula ku Soul TV abantu balina ebizibu bingi naye bisinga tujja kubanga tubibatuusako of course mawulire gaffe agaddako ne ku ssaawa 3 tugenda kubeera mu kifo ekira tubalage enteekateeka nga bezigenda okubeera munzikirize nsobole okubanga mbazzaayo mu studio ate bagende maaso n'okuba batuusako amawulire tuli wano ekyonyo just kilometers 2 okutuuka wali ku boda ye Katuna Uganda Rwanda boda omukolo gugenda kubeera lwakusatu era gugenda kubeera live ku Salt Media. Godfrey mwebaze Edison Subuga Peter Bunyas munzikirize mbazeeyo ate bagende maaso n'okuba batuusako amawulire.